embeera nituyeyagaza. In fact embeera gye tulimu tetugibeerangamu kasooka Uganda ebeerawo nga tuli mu kiseera ky'okulonda. It's the first ever. Yes, kyova olaba ffe abamanyi ebyafaayo tuli byennyamivu nnyo. Yavuddeyo n'ategeeza nti Franka tiyatomerwa emmotoka ya military police wabula yagudde bugwi, yavudde ku mmotoka n'agwa. Naye ebyembi olaba gwe tubakwatira ebyembi ne postmortem report eraga engeri amagufa gye bagamenyamenye n'ekifuba engeri gye emmotoka gye yashirinnye yonna n'omusayini gukola ki ne gumuyitamu. Accident yanaba kifaanaganako bweto. Government oluusi ezaavaako weewaawo abantu abamu baziraba nga zaali nanungi kusinga zino. Owoolabira obuzibu President Museveni bwayolekedde nga abantu batandise n'okusima Amini nti yali mulungi okusinga President Museveni. Kiba kisusse. Ng'omanya nti ekyo kisinga okuba eky'omutawaana. Kubanga abantu baffe muganye kuyiga nga bwe nabagamba mu byafaayo muyizeemu obutayiga. Mulaba omuntu yenava mu mambuka oba mu kyoli oba murango okwesimbawo bamulaba ng'ekyonziira. Why? The atrocities they committed against us. When they were still in power. Why don't you run from those people? Where are they? Abo bantu baragawa. Ababeranga b'amaanyi, abakakwa baki, abanubi. Owenjogerera kati twafuuka ba mikwano. Naye waliwo omuntu asobola kwesima nga munubi abantu akantu kali kakyalimu. Olaba Obote yafa n'omulambo gwe okuyita mu Luwero na Duryagana. It irritates. Abava mu Western region. We are in trouble because of those atrocities that are being committed by our brothers and sisters. It's really annoying. Kubanga ensi bw'etabuka tebajja kumenya nti bya Rugaba muwagizi wa Kyagulanyi. They want to know that. They said they will do more. Bagenda kukimanya nti muzeeyi afudde naye nga yawagira nga Kyagulanyi nga nafudde dda. So imwe bannammwe baganda baffe waliwo enkya mwegendereza. Baleme kwesanga olina okweyisa. Mufube nnyo muleke kugwa ne gavumenti. So n'olw'ensonga eyo ngenda basomera ennamba yaffe eno eyita ku mukutu mukulu bya Rugaba tusazeewo tugenda kwali paka tumujjanjabe paka last. Gwe nange asobola, please, you're welcome. 0772 91 5165 eri ku WhatsApp 0759 91 5165. Okay, mikwano gyaffe tukomyewo ku mpewo zaffe the Flashlight Channel Uganda. Tukyaliwo nnyo, mwebale kwekumirako ate mwebale kutwagala. Mwebale kwagala ba guest baffe mukulu ya Rugaba. Omusajja yeewaddeyo okusomesa eggwanga lino okubategeeza biki ebiriwo n'ebigenda okubaawo obudde obusinga. Tubayitiramuko ne tubategeeza muleme okusigala nga temumanyi what is happening. Musajja abanyoze updates nga tuyita ku mukutu the Flashlight Channel Uganda. Mikwano gyaffe abali mu Uganda abagenda okulonda essaawa zino tubagaliza omwaka omupya gwe tugenda okutambulamu. Omukama yange mubeezi baffe tubasaba muguyite mu bulungi, temulwana, temwetta kuba ennaku za kulonda. So mweyise bulungi, Katonda agubayise mugamukyali balamu. Kakati ekiriko olunaku olwaleero tukyaddeko mu Rugaba nga twakumwebuuzaako nti tulabeko ba candidates abamu bazze babonyaabonyezebwa, bakubibwa. Ate nga tebakomye ku ekyo awamu na bannamawulire bakubibwa, abamu baafudde. Ate on top of that twawadde ne press conference ono aba all journalist anga eri ku kitebe ekikulu eky'ebyempuliziganya ne tulaba omunamagye omu yamaze okuvuulwa eri bannamawulire. Kufa ne twebuuza bino ebintu ndabyewo essaawa zino bitegeeza ki mukulu ya Rugaba? Embeera eriwo essaawa zino nga tetusanyusa ffe bannamawulire nga tuli bubi. Mbalamusiza nate abalabi baffe n'abawuliza baffe. Embeera
tiyeyagaza kabe amawulire kababe ba candidates kababe n'abantu ba bulijjo embeera eno tiyeyagaza. In fact embeera gye tulimu titugibeerangamu kasooka Uganda ebeerawo nga tuli mu kiseera ky'okulonda. It's the first ever. Yes, kyova olaba ffe abamanyi ebyafaayo tuli beenyamivu nnyo nga kwotadde n'okweraliikirira eggwanga lino gye lisobola okulaga Minisita Tibwabulwa bw'aba nga teyeekubye mu kifuba naddiriza. We are yet to see the worst. Now Netusaba Katonda gituyiseemu ekyenaku okubonyabonyezebwa abacandidates kukyagenda mu maaso n'abamawulire okubonyabonyezebwa kwabwe okweyongedde era bagenze no mu maaso abamu batandise kubattirawo nga Ashraf munnamawulire yakolanga ku Kaboozi ku radio Kaboozi katabadde atambula ne Kyagulanyi oyo ye ali mu intensive care kati bamukubye kanista ne bamwasa omutwe ne sikaru yayonoonese. Katonda yatuyambye ali mu intensive care naye mu operation yavuddemu akyali mulamu. Bodyguard ye Frank nga bwe nabategeeza luli ye bamutirawo n'okumulisa ku mutwala mu ddwaliro omala gadduka n'ogenda mu ddwaliro naye kusinziira engeri gye bamulinnyamu bamutiraawo banga bamutwalayo ne basanga nga n'omutima tigukyakuba ne bagezaako okugukuba. Honorable Kyagulanyi yasanga nga bapika ngadduka ali ku Ashraf nga tamanyi na muntu kigwe bapika naye mu bwongo bwe ekintu kimugamba naye nugwani gwe bapika ng'alabye vest eringa gy'amanyi n'asanga nga ye Frank era mu kaseera mpawo kaaga he was declared dead. Kyanaku wabula mu kufa kwa bodyguard wa Kyagulanyi ekintu kino kyamutaawaana kinzijukiza okufa kwa Ziggy Wine eyali omu ku bayimbi mikwano gya Kyagulanyi. Oyo mwana Ziggy Wine erinnya lye ye Alinda era bamuziika Emitooma mu Guleta Bushenyi. So Ziggy Wine oyo ng'afa tugende mpola mulabe bwa kindeese kya Ziggy Wine. Ziggy Wine oyo ng'amaze kufa kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bamukuba ne bamutuusa ku nkomerero kumpi y'okufa ne bamuleeta ne bamusuula busuuzi Mulago bo ne bapanga nti afunye accident. Mu kupanga era bapanga bubi ne tubakwatirayo. Basindika omunnamawulire omu nga bamupangidde abantu ku makya nze omwe yamufubutura mu political shows zonna ze n'abeerangamu. Bamusindika ng'alina ne tape measure wulira omunnamawulire ng'alina ne tape measure nga kikulaga yali aze kuzimba nga kikulaga basooka mu briefinga n'afuna ne kyanagenda nakyo ndowooza ng'atandikuse okulimba. Oyo munnamawulire mujja kumumanya kubanga era bazeemu ne bamusindika yaba anyoonya okufa kwa Franka. Nze bwe nalabye omwana oyo nti yagenzeera okunyonyereza n'atadde no ku mukutu gwange nimugamba nti gwe musajja gwe olowooza twakwerabira ebyo wakola ku Ziggy Wine olowooza tukyakujjukira. State olaba bannamawulire beekozesa naye neetabakweka kofi ne tubakwata n'abakwata ngeri ki ku makya nnyo ng'oyo mwana agenze n'olukoba mu kufa kwa Ziggy Wine nga bagamba nti awo yafunira accident. Bonna abantu be yasangawo buli omu gwe yabuuza yagamba nti naliwo awo we nabakwatira. Muntu ki asobola kubeera nga yaliwaawo nga Ziggy Wine afuna accident awo nti watali maduuka watali mabaara ku luguudo naye nga buli muntu agamba nze naliwo nze kati ekyo tibakyebuuza
tosobola abantu nga 50 n'okusobya nga bali awo nga buli kanale gwabuuza mwogedde n'erinnya omunamawulire bamuyita kanale Mugume ezo nze kanjogere eryo lyokka ngo gwe yabuuzanga nga nze nabaddewo bano baagala kukyayisa gavumenti piki yaguddewo nga njiraba waliwo yagamba nabadde nga aragirira kabara gye kaali ng'anywa nga n'alaba ezigwaini ng'agwa ne bwe yali nga wala nga tosobola kuraba so ekye twabakwatira nga buli kanale gwe yabuuza nti nabaddewo bano baagala kukyayisa gavumenti babayigiriza bubi babadde babagamba ebintu buli muntu n'aleeta ansi endala etafaanagana kyova olaba abaana b'ebigezo gwe lowooza bakwata ngeri ky'abaana abakopye nga ansa eri emu ansa zifaanagana bonna abakoshinza lyomu abawadde ansa zonna nga zifaanagana 1+1 kumbi abadde kifu kakati batekako 10 bw'oba nga oli mu Kampala ng'ogenda Nsambya omuntu bw'akuragirira okugenda Nsambya tasobola kukuragirira buli kakuba kagenda mu Nsambya tasobola akuragirira ekkubo y'engeri y'amanyi nti genda Ensambya kati bwe muba 5 omuntu gwe bayagala kubakwata ng'ona n'agamba nti mugende Nsambya mukwate ku buli muri lye yabalagiridde awo wabakwatira nti waliwo yabalagiridde naye bw'aba mugezi omwe mugamba nti yita ku lubiri omala mugamba nti yita ku lwokutawa okitegedde no mu examinations bwetu bwe babakwata nga ansa enkola zonna zifaanagana abagenda kanera bye yabuuzanga nze nabaddewo awo ne tubakuba n'olwaleero omusango guli mu kooti gwa Ziggy Wine bakyabasaba footage abantu abaleeta Ziggy Wine ne bamusuula ku ddwaliro n'olwaleero tebazireetanga ekindeeteza kino n'alabye omwana y'omukanale bamusindise Masaka okunyonyereza kansubire nti kuluna ajja kukwatibwa ensonyi kubanga ensi emumanyi kanale mugume kanyize njogere lya kanale ng'anyonyereza ababaddewo kuluna ayinza kutya n'agamba nti luli bantegeera kuluno kanjogere ekituufu kubanga poliisi amagye gavuddeyo ne press conference gye baba ziriridde Brigadier Byekwaso spokesperson w'amagye yavuddeyo n'ategeeza nti Franka tiyatomerwa emotoka ya military police wabula yagudde bugwi yavudde ku motoka n'agwa naye ebyembi olaba gwe tubakwatira ebyembi ne postmortem report eraga engeri amagufa gye bagamenyamenye n'ekifuba engeri gye emotoka gye yashirinnye yonna n'omusayini gukola ki negumuyitamu accident yanaba kifaanaganako bweto nga nejjaamu yabadde kwatiridde babaganye n'okuyitawo speed yabadde evaawa ekirungi postmortem bweri naye ekindeeteza ekyo gavumenti oluusi ezaavaako weewaawo abantu abamu baziraba nga zaali nanungi kusinga zino owoolabira obuzibu Pulezidenti Museveni bwayolekedde ng'abantu batandise n'okusima Amini nti yali mulungi okusinga Pulezidenti Museveni ng'omanya nti ekyo kyekisinga okuba ekyomutawaana Obote yatta omugenzi Jenani Luumu musoba akatabo akayitibwa I Love Idi Amin kawandiikibwa Bishop Kibenjere Festo Kibenjere yali bishop wange kuva Kabale ye yaliwo nga Amini atwala Luumu okumutta era aliwo yamutemyako ye nadduka Amini oluvannyuma lw'okutta Jenani Luumu ensonyi n'obuswavu yapangirira n'agamba nti atomerwa emotoka olaba abapresidenti okuva dda baze nga balimba nga bawuguza abantu balowooza nti abantu tebategeera bawudiisa ne banyonya ekimotoka kiri awo ne bakimuteekako nti emotoka ye yamuse kombe yamusala busazi kigambibwa nti andiba yamukuba amasasi ayinza kuba yamukuba amasasi era kigambibwa nti ayinza kuba yamukuba n'amasasi g'omukamwa bakugamba nti Amini yalina obusungu ekyamuleetera okukuba n'amasasi mukamwa nti yalaba ebyo yabuuzanga Archbishop Luumu
ngaraba ebigambo biva mu kamwa nga bya bulimba kati obusungu nibuva bagamba nti yandiba yamukuba n'amasasi mu kamwa. Era mu biseera ebyo ne UTV yaraga nga omurambo gwa Bishop Jenani Rumuguru yawo n'ematoka eri yawo. Wabura ekyewuunyisa olaba nti okulimba obulimba bukeera naye amazima ate gabusookayo. Kamera eyakwata Jenani Rumu ng'afuna accident yali tesobola kukwata Jenani Rumu emundu amini zagamba nti yamusanga nazo ena mirembe. Singa kikyali soso okukolebwa. Kakati singa yali mugezi yali badde aleeta kamera eyo UTV negenda mu nyumba ya Jenani Rumu nibafiriminga emundu nga Rumu waali abanamawulire weebali. Nebyo tibyakolebwa amini n'amanyiga nti yakoze eki yasse Rumu. Omusayi gw'omuntu mwe timuguzanyisa, omusayi gwa Frank imwe timuzanya n'omusayi gwa Frank. Kati mutandise kutagara nawuliddewo rumors nga bagamba nti bagende bakizuminga ebodi nabo bakole postmortem yaabwe. Mukikole basajja mwe n'abakazi. So ebintu ebyo lwaki eno government yeefubiridde okubonyabonya ba candidates nakwotadde bannamawulire? Naffe kyekibuzo kyaffe. Are we the most criminal people? Abajaasi betulina abagoberera abajja kugobera ba candidates n'okusingira ddala Kyagulanyi kubanga balala nva ndiibwa n'abapoliisi nga kubatadde balina okutya okutagambika. Era bw'obatunulira olaba okutya kwe balina okutagambika n'abasinga obungi n'obalaba na obukyayi bwe balina eri Kyagulanyi. Balina ebintu bibiri, okutya n'obukyayi eri Kyagulanyi. Tibasobola kukola ebikolobero nga bamawulire bali wali babatunizamu zi kamera. Aba bantu balina omusaayi batuwuliriza bamanyi tubagamba nti waliwo enkya. Kyovura basooka kukuba bannamawulire ne bagwa eri. When they are in disarray, I mean the journalists, it's when these policemen and army men start committing crimes against humanity. They fear repercussions. They fear tomorrow. Abanga bakimanyi nti enkeera nga babatumizeemu zi kamera bajja kubaraba. Bajja kubatwala mu kooti omukomu. I am telling you there is tomorrow. Even if you had yourselves, you will be smoked out. By either Ugandans or international community. Aba bantu kyovoraba mu tajeti yaabwe babadde batajetinga Ghetto TV. Ashraf owatera okubeera kyovoraba bamukubye kanesta n'agwa ku ttaka na sikaru ne bajasa nga yabadde atera okukwata kumpi buli kikolobero bano kye bakola. Olaba tajeti they are spot on, unfortunately. Spot on nga bagala okutta. N'alabye omusirikale omupoliisi yakoze statement nga ayagala kukuba munnamawulire ayitibwa Ali Mivule nti yo collateral damage nga ate nakino mukiwulirize ne Masaka omupoliisi eyafubye okubonyabonya Kyagulanyi n'abannamawulire era ye abeine from Western region. Kamba kubire mu ngalo basibe mugenda mu basi. Ate wachoge no gamba nti buli muntu yenna abonyabunyiza ebintu bya Bobby Wine. Alina kulwanka yawago. Ali kulwanka yagula ate bonna bava mu Western Uganda. Naffe tubuza why is it so? Yes. Why is it so? Things are so the things that disorganizing this nation. It irritates. It irritates. Abava mu Western region. We are in trouble because of those atrocities that are being committed by our brothers and sisters. It's really annoying. Ensi bwetabuka tibajja kumenya nti bya Rugaba muwagizi wa Kyagulanyi. They want to know that. They will say they will do more. Bagenda kukimanya nti muzeeyi yafudde naye nga yawagira nga Kyagulanyi nga nafudde dda. So imwe bannamwe baganda baffe waliwo enkya mwegendereza. Baleme kwesanga olina okweyisa. Mufube nnyo muleke kugwa ne government. True.
The serious moment. Kubanga mwe mukora state. Government bwegwa mwe musigalewo. And chebera bidde kiri kintu kimuti. Once a police officer kaseyambala coat of arm ngeriko Ugandan flag, he or she is representing the nation. Yes. Whatever you are doing, we are blaming the state. So can the state come out and declare and say something about that? Because Mr. Uga, it annoys me. I'm a journalist too. If they kill my friend, if they torture my friend, tomorrow it might be on my side. So this is the right time we have to come out to face ours, you know. Okay. Producing anything to the public. Do they want to do that? Ekisooka tulina olugero waffe olugamba nti omwana mubi ajumisishe na nyina. Nga kitegeeza mu Luganda nti omwana omubi avumisa taata ne maama. Avumaganya taata ne maama. Yes. Ffe abantu abava mu Western region tufunye obukyayi obutagambika obuva ku President Museveni nga president kubanga baraba nti muntu waffe nituddamu nitufuna obukyayi obutagambika kuva mu magye. Baganda baffe bali mu magye na baganda baffe bava mu police ku bikolobero bye bakola kuba nansi. It's very dangerous. Our future is in jeopardy. In fact, let me tell you this. Buli muntu yenna nga ava mu Western region owali gendera okugamba nti naye kayesimbye ko abantu bamukiririzeemu kigenda kuva wala. Kubanga abantu baffe muganye kuyiga nga bwe nabagamba mu byafaayo muyizeemu butayiga. Muraba omuntu yenna ava mu mambuka oba mu Kyoli oba Murango okwesimbawo bamuraba ng'ekyonziira. Why? The atrocities they committed against us. When they were still in power. Why don't you run from those people? Where are they? Abo bantu baragawa. Ababeranga b'amaanyi, abakakwa bachi, abanubi. Owenjogerera kati twafuka ba mikwano. Naye waliwo omuntu asobora kwesumonga munubi abantu akantu kali kakyalimu. Oraba Obote yafa n'omurambo gwe okuyita mu Luwero na Duliyagana nga nduli akyajukira bye bakora mu Buganda nengeri Obote gye yarumba mu olubiri. Ebyo twabisomanga mwana wattu mu byafaayo nga tulowooza bikomye omununuzi w'eggwangaze Mr. Museveni. Little did we know nti ebintu bingi bigenda kubaawo okusinga biri n'emirundi lufukunya. Bugenzujikira olubiri rw'omusinga. In fact kino nkirese n'arabyo omusinga nga tuli n'omunaku enkulu nga bamutute mu kooti. Omusinga gutwalise omukama w'ebukonzo. Yes, nga emisango gye bamuteekako okubeera terrorist, okubeera omubbi, nkiddamu okubeera omubbi. Ono gwe bagamba nti mubbi king w'abakonzo w'abantu barw'enzururu Kasese region. Nga mumulowooza nti Museveni yagenze kunyonya akantu nti banaamuwa. So ebyo bwenzujikiro bubiri rw'omusinga engeri gye barwokya n'emizinga nga nzijukira ngamba nti ate tukyanenyezaawa Obote. In fact, people are now calling Obote a saint. Yep. Even Amin. Based on what is happening now. Yes. Nze kinduma omuntu gwe nawagiranga wewe mbagame si yono. Esaawo y'olwaleero ng'abantu bagamba nti singa Amina akomawo. Singa Obote akomawo. Awembuliza. Is it too late or is it very early? I don't know. Is it too late or is it very early to advise the current regime? Because we are not yet there, but I'm seeing we are heading there. To be jeopardized in funny way. It's not too late. Then what can we do? Still President Museveni asobora kwekuba mu kifuba ebyaliko n'abivaako abantu basobora kumusonyiwa. I am telling you, Ugandans are very bitter. But when it comes to bwekijja mu kusonyiwa omuntu nga yeetonze Abannayuganda bangu. Ate twali badde tulya n'Abakyoli, twali badde tulya n'Abarango. Twabasonyiwa. Yes. Weewawo kali kasigalamu Abannayuganda bagezi basonyiwa naye ne bateerabira.
kyovula bwenda bamawo nga yesimbyewo abantu bwe baraba mawo bajjukira Obote kubanga baraba omukyoli bo babayitanga bamu ewaffe kambabuulire twalibeeranga n'erinnya lye tuyita bantu abo olwayo twali bayitanga tulaba ngende gye beeyisaamu nga beeyisaamu n'erinnya lye twabayitanga yes erinnya bwe ndibabuulira muyinza n'okwewuunya naye engeri gye tufoginga heedi nga twagala kwerabira ebyemabega erinnya kandireke westerners erinnya lye twayita abantu b'enguru nga bwe twabalabanga n'enfaana gye bafaananganamu n'ebintu bye bakolanga nga tubafaananiriza ekisinga okunduma eyo history gye mbawa abantu bafe bali mu bukulembeze nga be bafumbekeddemu tebajjukira yadde n'omulundi n'ogumu they are all drunk bwe batuuka mu kulembeze bonna ne banywa ne batamiira obukulembeze tera asobola kugamba ku munne nti naye why kino kisobye Mukerugaba waliwo right omu yagamba nti omanyi tukuliddeko nnyo mu Buganda so kankozeseko Oluganda but I will translate it in English. Omuganda agamba nti ne gwozadde akukubira eŋŋoma n'ozina siba kitobe kiri nga kino kitegeeza ffe be balaba Museveni ng'alwana nange saaliwo sibimanyi saabiraba era sibirabanga era saagala biraba naye through our channel we are kindly advising whoever is watching this, please share to the State House. They should listen to what we're going to tell them. Can't you revise the President Museveni of 1986? Yes. Abantu mwe kye mutamanyi abantu abakola ne President Museveni timulowooza nti basiru bamuyiga ne bamusoma ne bakuguka eri embeera ze bamanya nti buli bw'omugambako olwayita ona Mama Mbabazi yayigiriza abantu bano ebintu bingi nnyo naye simanyi President Museveni ekintu kino bakimanyi engeri olwayita ona Mama Mbabazi bwe yabeeranga close ne President Museveni teri muntu n'omwe yasoberanga kukkiriza nti Museveni asobola kwekyusiza Mama Mbabazi naye bwe barabye nti naye amusambisa amagulu gonna n'amusuula eri kubanga ye yamugambangako iyo muntu yeka ogwe tumanyi eyamugambangako nti leka tukole kino kibi naye bwe yamusamba teke buli Mbabazi n'agenda buli yasigalawo n'agamba waayi nkyayagala kulabirira abaana bange olaba oli avuddewo bonna ne beesirikira kati President Museveni ali yeka kati akola nga bw'ayagala kati Buchamana n'amugamba ki y'omu ku bawagizi be Furufiga n'amugamba ki kati ne bamuleka awo Bobby Wine. Yes. Bobby cool. Munsonyo bannange. Bobby cool. Yes. Omaba achaga manyo nagoga. So ebyo bye tutera okugamba. Nti lazima musajja ono awabye abantu bangi bamulese akole kyayagala kasita abantu abakora mu bona bakorera ekyokulya. So nga tunatera okumaliriza okutibwa kw'abantu ba Bobby Wine. Okukubwa kwaba namawulire sagala mugwemu amaanyi abawagizi bakyagulanyi tuke tutambule timugwa mu maanyi esawa yona tutuuka in fact nzijukidde na kino Martin Ruzo omugenzi ono mu America yagamba bwati ngenze ku kasozi waggulu ndengedde ensi ensuubize nyinza butatuukayo namwe naye mugenda kutuuka Martin Luther era kyembagamba nti nzo mukulaba okwange Kyagulanyi yamaze dda kulinya ku kasozi yamaze kulengera ensi ensuubize nubwo tutatuukeyo naye lazima tujja kutuuka naye ekyomukisa omulungi ye Robert Kyagulanyi gwe tutuuse agenda kututuusaayo agenda kutuusa mu nsi ensuubize omwadde omukisa wabula ekyomukisa omubi Martin Luther bwe yamala kukyogera akaseera nga mpawo kaaga ne bamutemura kikafuuwe ekyo kututuukako Katonda ali naffe sigamba nti yali ne Martin Luther naye yali naye banange ebintu bya Katonda byewuunyisa era biwusi bibuzaabuza
ng'omuyimba omu bwe yakora Martin Luther kye yaragura yandibaddewo n'araba Barack Obama nga muddugavu ali mu bukulembeze bwa United States of America. Begamba tujja ko lunaku lumu kino omufirika ajja kufugako America. Ekyo kye yarwanirira naye bambi abaana be abazukulu be bakirabye. Kyovula bakyembagamba nti mu struggle mubeeramu ebintu bingi bangi bafa. But you cannot, for us who are still remaining, we shall continue fighting. We cannot surrender to the enemy. Yep. We cannot. Yes, abamu bajja kufa. Naye kasita tusigalawo. Ekyo tusobola kusasula Ashraf. Ekyo tusobola kusasula Frank. Ashraf yakyali mulamu. Ekyo tusobola kusasula Lita Kagwa. Emotoka ya poliisi bwe yalinya. N'olwaliyo bakyasaba footage bagamba nti kamera teyali mu lyanda. Ekyo tusobola kusasula Kyeyune. Ekyo tusobola kusasula Yasini Kavuma. Kwe kubeera focused and committed to the struggle. Omusayi gwabwe ni gutafiira bwereere. So kakati mikwano gyaffe abatulaba ku Mukutu the Flashlight Channel. Ebigambo ebyogeddwa bigambo bya nnaku. Bannamawulire bakyakubibwa. Ne tetujja kugwamu maanyi nti tujja siga nga tubaweereza ki ekitambula mu nsi ate ki ekyaliko. Ate n'ekyokubiri nga bwe tulimu tulowooza nti tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Era Omukama Katonda nga kyatwadde omukisa gwe tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Mwekumire ku mukutu gwaffe ntumirako mikwano gyaffe ba producer Kabanda Hood aba Blande ne mikwano gyaffe mwenna abatubeera mu machine bashami betukola nabo okusigala nga tuweereza ensi eno. Naye olwaki sijja kwerabira mikwano gyaffe kiri bwe kiti nti baguests baffe lwe tubakyaza bonna abamu musaba ennamba zaabwe. Era kyo tunabagambye tino njikusindikira privately as an individual. Kwa abamu mbasaba please bigambe muyitamu nga muvuma. Please ogofa mukutu sigwa kuvuma sigwa kuvoola. Era bo boli muvumi bambi tukusaba. Komao. Nekisembayo mikwano gyaffe all our viewers in the whole world. Tubebaza tubagaliza Christmas tubagaliza omwaka omujja ogw'essanyu gwe tugenda okuyingira ate nga tuli mu kalulu. Nekisembayo nze nganze mu mukwano gwammwe ali ku the Flashlight Channel. Guest waffe gwe bayita mukulu bya Rugaba akyaliko mukosefu buvunaanizibwa bwaffe okulaba nga akyali mulamu, buvunaanizibwa bwaffe okubeera nga tuli musanyufu naye, buvunaanizibwa bwaffe okutambula naye nga mulamu information bakinoomu. So n'olw'ensonga eyo ngenda basomera ennamba yaffe eno eyita ku mukutu mukulu bya Rugaba tusazeewo tugenda kuba paka tumujjanjabe paka last. Gwe nange asobola please you're welcome. Oba okoze otya tuli ready twetaaga asuuka omugongo gumuli bubitasa kutwa for more than an hour. Ne brother bubaddewo banga ddene kakati essaawa zino kuba woli nange wendi tukwatire wamu tumujjanjabe. N'olw'ensonga eyo muzikize ngenda kusoma enamba emu eyita mu studio gwatukubira omu privately nga nkutuusa ku bya Rugaba nga tukola bulijjo 0772 91 5165 eri ku WhatsApp 0759 91 5165. Njaga tusigale ffenna nga tuwuliziganya buli kiki ekitambula mu mbeera naye nga tusazeewo ffe mukulu bya Rugaba tumusigaze nga akyali mulamu. Please kikolebwa ffe ba management ntwamusabye tunakkiriza ffe tukikole ye yagaana taagala kukyogera ku naffe tusazeewo tukwatire wamu tumujjanjabe asobole okubeera nga ali mulamu. Atakumira mpeera batukumire musigale ku mukutu gwaffe the Flashlight Channel Uganda.